ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumubaza ekitiibwa Allah, tumutendereza, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nga sinaba kutandika kwanukula bibuuzo, mukkirize neebaze baganda baffe abateeseteese ddala siino, mukkirize neebaze abawalimu bannange bensanze basomesa. Nsanze wano Hassan Risaacha nga yasomesa, bwemaze nenfuna Seeka Zubadu akuttemu n'akangamu. Barakallahu fi. Neebaza abazze mu ddalasa okusoma, ngira bwe neebaza mukadde waffe Sheikh Hassan Kaggwa nkuyegete ssabo olw'okubeera nti atuwadde escort okusobola okubeera nga tutuuka wano. Baganda bange ab'ebitiibwa, ensonga gye bayita okusoma eddiini kigambo kikulu. Omuntu lwasoma eddiini bingi byagenda akuguka byabadde tamanyi. Era nze enkola yange ng'omukulembeze saagala nnyo kuwangaala n'abantu batamanyi. Ensonga lwaki mpa advise ddalasa zigende muki mu maaso. Waliwo abantu abataagala bantu kubanguka eva babeere nga tebamanyi. Lw'owangaala n'abantu abatamanyi ng'oli mukulembeze olwa mubi. Lwaki toyagala abantu kutegeera ani Allah waabwe, toyagala abantu kutegeera nabbi waabwe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wano nawe ntwalira omukisa guno okutegeeza abakulembeze bannange Baseeka Hassan n'abasigadde, temukubiriza abantu okuteekawo enteekateeka y'okusoma eddiini. Wallahi oli talina ngeri kijayinza kuwona muliro okujjako ng'ategedde obubi bwaki bw'omuliro. Oli talina ngeri kijayinza kuyingira jjana okujjako ng'ategedde obulungi bwaki bw'ejjana. Atosobola kubitegeera byonna okujjako ng'otudde wansi n'osoma. Yali taaliiki ya Umar ibn al-Khattabi ya Imam al-Bukhari, yagireeta mu sahihi al-Bukhari n'aga nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba innama al-ilmu bit-ta'allum. Omuntu bw'abeerako ne kyayagala okuyiga alina kufaayo okugenda akikole ki akisome. So n'obugambo bwe butono yebadde introduction yange yakubakuutira kufaayo kusoma ddiini eno. Atagisoma afuna ebizibu. Muganda waffe Mark ayingidde obusiraamu, tukukuutira okusoma obuki busiraamu. Buno obusiraamu atabusomye kyangu okuddayo, ne bw'obusoma okola ki? Ekyanywezanga basahaba nti nabbi yabasomesanga emisana n'eggulo buli kaseera ng'asomesa nabbi Muhammad. Wallahi yawanga fatwa okutuusa nga ali ne ku nsolozi mu mmotoka atambula. Ali mu mmotoka atambula n'awa fatwa. Imam al-Bukhari yagenda akireeta mu kitabo kye, fatwa ng'omuntu ali ku nsolo waggulu, fatwa ng'omuntu ali mu kitundu bw'ekiti, byonna nga bijja ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. So tukuutira siraamu jozze Allah kuwadde ekitabeerangawo, tekifunika. Abanene betuyina mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga bamanyikiddwa bambi Allah yakibamma. Tekiri nti tebakyagala, abamu baga nti tubwagala, naye shahada yagaana gwe Allah akuwadde olwaleero n'otoola shahada. Nsaba Allah akuumire mu busiraamu, nsaba Allah akuwa ebyengera by'obusiraamu, nsaba Allah akuttire mu busiraamu. Barakallahu fikum. Ekibuuzo kyaffe kibadde kigamba
nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalekawo limbo e Makka 3 eni e Madina 3 kati ate zino bye bazimba eno tuziyite tutya abooluganda kye bayita limbo kitegeeza abantu bateeka abafu baabwe amakulu buli wabeerawo omufaafudde nga balina ekifo ekyekusiku oba ekiteeketeeke kye bamuteekamu ekyo bakiyita limbo esobola okuba nga limbo ya kika esobola okubeera nga limbo ya kitundu wabula nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bwe yajja yakuumira abasiraamu okubeera obumu ng'abateerawo ekifo kye baziikibwamu kibeera kitya kimu kyova olaba nti basahaba bayinanga bakiye mwe babaziikanga n'ebifo ebirala ebyenjawulo kati nabbi okulekawo limbo 3 e Madina ekyo tekitegeeza nti fenna balina tutwala Madina batukole ki kitegeeza n'ab'ekigunga bateekawo ki limbo eyaabwe banaziikanga baki abafu baabwe abasangibwa e Kayunga bateekewo eyaabwe ekiri mu sunna baganda bange muntu kumuziika fi aqrabil makan mu kifo ekisinga okubeera okumpi naye ekiri mu sunna era ffe abasiraamu si nkola yaffe kutambuza mirambo kiddamu abasiraamu si nkola yaffe kutambuza ki mirambo era nga ye sunna entuufu woofiira nga waliwo basiraamu banno ekyali badde ekituufu kukuteekaawo wabula abantu balowooza mu ggwanga nti gwe baziika mu limbo yoyo atalina bwe bamukola ki bamuziika eyo entegeero eri maakuusi yakyennyume fe abasiraamu lwaki tubatwala mu limbo ensonga ziwerako era abasiraamu abawalimu baffe baziriita esookera ddala ye sunna entuufu ekyokubiri okubeera nga twawukana ku batali baki basiraamu ekyokusatu okufuna ku dduwa z'abaganda baffe abasiraamu ze batuleetera awamu bakusanga nga bakuziise kintabule ebiseera ebisinga obungi oyinza okufiirwa salaamu y'abaganda babasiraamu n'edduwa zaabwe yayigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuntu yenna agenda we baziise basiraamu banne abatoolera ku salaamu naga nti salaamu alaikum daara qawmin mu'minin oba salaamu alaikum ahla ddiyaari min almu'minina walmu'minat wa inna insha allahu bikum wamala nasimbula edduwa omala obatolera salaamu n'obalaganyisa saawa yonna naffe tuli mu kkubo tukola ki tujja bwomaliza n'obasimbula edduwa nasalu llaha lana walakum alaafiya ayi allah w'ekisa tukusaba abantu abali mu kabbuli obawe obulungi gye bali naffe otuwe obulamu obulungi gye tukyali eno naye ng'okakasiriza ddala nti saawa yonna naawe obeegattako akati eyo ye hikima eri mu kuziika abasiraamu awamu kwawukana ku bali kufuna dduwa z'abasiraamu n'okubeera nga sunna ya nabbi gye yatandikawo egenda mu ki mu maaso. barakallahu fiikum. Seko naabuuza nti obusiraamu bulamula butya abatali basiraamu okujja mu masijidi okujja ne batwegattako okusaala. Kibuuzo ekyokubiri n'agamba nti nze nasiramuka naye nina omukyala w'abaana 2 kiramulwa kitya okubanga nsobola okubeera naye oba muleke? atali musiraamu okujja mu masijidi kiramulwa kitya? tekiina buzibu, omuleka akole ki? ekajje. olaba Allah yakkiriza shaitaani nejja mu masijidi. shaitaani mugimanyi? ibilisa alaihi laana, owekitiibwa Allah yagikkiriza nejja muki? era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu aba asaala basahaba bamulaba nga alina kyasika bwati, bamulaba nga alina kyasika sola bwe yaggwa ne bamubuuza nti kiki? nabaga nti Allah ndeetedde oba shaitaani neeraza olwaleero nendaga edduniya n'ebigirimu, taba kubanga obuyinza bw'okukozesa ebintu ebyo byonna Allah yabuwa muganda wange Sulaiman, mbadde njibaleetera olwaleero njikole ki?
njibalageko. Ekyokubiri, nabbi sallallahu alayhi wasallam ekiraga nti shaitaani ejja mu muzikiti yagamba sawu sufufakum, mutereze eki, haadu baina almanakibi wal aqdami, mugatte wakati w'ebigere naki, wala tadharu furujati lishaitaani, temulekaawo miwaatwa sitaani eyinza okuyitamu. Kitegeeza ntubeera mu muzikiti, sitaani esobola okukola ki? Kakati Allah wabaga shaitaani ate ono omusajja gwe tusuubira nga wa umma ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye bayita ummatu da'wa, umma gye tukyakoola obuki obukoozi. Bannange mukitegeere nti umma ya nabbi yalwamu emiteeka emika. Tuyina ummatul ijaba, ye mwaba yanukula ne muganda waffe Maaka olwaleero akoze eki? Zubadu omupya, barakallahu fi. Kakati oyo ayanukudde kati ali ummatul ijaba, ye umme yakola ki? Eyanukula. Newabeerawo ummatu da'wa. Ummatu da'wa tutegeezaamu umma ekyakoola obuki, tukyabakoola kudda eri Allah, tukyabakoola okudda eri Allah, tukyabakoola okudda eri Allah. Akati bwe bajja mu mizikiti ffe tetuyina kubagoba okujjako omuzikiti gutya gumu, masjidil haram eyegendayo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagaana abashiriku, era n'obupande babuteekawo okubeera nga bakola ki? Tebasukka nsalo. Ya ayuha allazina amanu, abange mwabakkiriza, innama almushrikuuna najasu, abashiriku bubeera bukyafu, fala yaqrabu almasjida alharami, tebagezanga okusembera mu masjidi y'e Makka ba'da amihim hadha, oluvannyuma amikum hadha, oluvannyuma lw'omwaka gwammwe guno oba omwaka gwabwe guno. Wa in khiftum aila, bumba mutidde bwavu nti abashiriku be babeera abagagga, fasawfa yugunikum Allahu min fadlihi, nammwe Allah asobola obagaggawaza. Basahaba batya nnyo nga Allah aziyizza basanadidi Quraish abashiriku okudda mu Kaaba, ne baga nti Allah aziyizza abasajja be batuyambako okukuliisa bahujjaji, basajja abagagga. Allah n'abaga nti wa in khiftum ailata, bumba mutidde bwavu, fasawfa yugunikum Allahu min fadlihi, nammwe musobola okugaggawala. N'abasiraamu mulimu abaki? Abagagga. Tekitegeeza nti omuntu okubeera omusiraamu abeera muwaavu munakula. Kisobokera ddala omusiraamu okubeera nga bifeekeera binyonkondo nga naggwedda, so teri kigaana atali musiraamu kujja muki? Muzikiti. Barakallahu fikum. Ekyokubiri kibadde ki? Omuntu akkirizibwa okubeera n'omukyala nga ye yasiramukanga omukyala akyali mu ddiini eri la, tekikkirizibwa. Bw'omala okusiramuka gamba bakyala bo bakole ki? Basiramuke. Bwe bagaana kikkakatako okubeera ng'obawa chance, okubeera ng'obabuulira obakoola, babagaanidde ddala mwawukane. Lwaki? Ulaika yad'uuna ila nnaari, ulaika yad'uuna ila nnaari, ulaika yad'uuna ila nnaari, wallahu yad'u ila aljanna walmaghfira biidhni. Bagenda kukoolera baana bo kuyingira muliro, bagenda kukoola kuyingira ki? Muliro. Akati ensonga lwaki oba tokyasigala naye? Wabula waliwo embeera Allah gye yatukkiriza nga abasiraamu tebaliwo, okubeera nga tusobola okubeera nabo naye nga tusuubidde nti banaayingira obusiraamu, oba nga saawa yonna ekirowoozo ky'obusiraamu kiri mu mitima gyabwe, ba afifaat abatali basiraamu. Kubanga abantu babuuza nnyo ekibuuzo ekyo, lwaki Allah atukkiriza okuwasa abo ate ne tutabeera na bano? Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani mu aqidatul wala wal bara yatulaga nti tetubeera na muntu abasiraamu, musiraamu omukkirize yakkiriza Allah tebeebaka mu kikunta kimu na mukaafu. Yatulaga bw'ati, n'abeera nga ye mukwano gw'onfanfe mu mbeera efaanana bw'etyo. Kalla la yattakhizi almu'minuuna alkafiriina awliyaa, la yattakhizi almu'minuuna alkafiriina awliyaa min duuni almu'miniin waman yafalu dhalika. Yagamba ati Allah tabaraka wa taala
ومن يفعل ذلك فليس لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مكاف تكيرزي وكفولا أنفا مسلام تكيرزي ومكيرزا كفولا أنفا أنفيوي ngafudde mukaafu min duni almu'minin nga abasiraamu bali abakkiriza abaana b'abasiraamu bayitirivu nnyo lwaki towasaabo ate nga mubutuufu bo bali singo andi saakingi olwo abali singo nga tebasaakinga naye bwe bali abaana b'abasiraamu kyovola bahasani risaaki agambye wano mumaaka n'amugamba nti bw'aba nga alese n'enniya ayinza okuva wano n'ogu oba kitegedde webali abaana b'abasiraamu kati ekikutwala ku bantu obwedda bwe boogerako wano ebigambo byesaagala kudda mu kwogera nga bano webali tolaba nti obeera mubi. So barakallahu fikum jazakumullah khair. Faddal. Ono abuuza nti enjiri ekkirizibwa mu busiraamu. Enjiri ekkirizibwa mu busiraamu ayinza okuba ategeezaamu okukoola daawa y'enjiri abantu okusiramuka. Abooluganda b'ebitiibwa ekiyitibwa daawa okuviira ddala nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waali Allah tabaraka wa taala yakiisa. Era Allah n'atugamba aya seeka agisomye ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Allahu akbar. Ulile ebigambo bya Allah wajadiluhum billati hiya, mukola abantu okujja mu kkubo lya Allah n'amagezi. N'agamba wekitibwa Allah tabaraka wa taala n'okubuulirira okulungi. N'agamba Allah tabaraka wa taala nti mubeereeko n'okuwakana n'abantu. Waliwo abantu abamu nga temuyise mu kuwakana tebabitegeera. Mubeereeko n'omujadala ne dialogue, kibayita dialogue. Mujadala si kuwakana, wabula endabika ey'okungulu omuntu alabanga okukola ki. Ne mubeerewo ne hiwar ne dialogue. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Mumbeere ekyasinza okubeera ennungi, mubeere ne dialogue n'abantu abo. Dialogue ebeeramu ebintu bingi lwakuba abasiraamu abamu mbawalimu tebakiteekangako bwongo. Ne mubeeramu oluusi n'okutunuulira ku muntu oyo byaba ayina byakola. Hassan Isaaki abyogeddeko wano, gundi akola kino, mmwe mukola kino. Akati okukakasa bye bakola tulina kutunula mu bitabo byabwe. Kyova olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakozesaako ku kye bayita Tawraat, ate nga kitabo mughayyara muzayyafa mubaddal, kyakyusibwa. Era nga nabbi yali akimanyi nti Abayudaaya bayongeramu ebyabwe. Naye bwe tubuuza nti daawa y'enjiri ekkirizibwa okubeera nti ekolebwa, daawa y'enjiri ekkirizibwa olw'ensonga zino wammanga. Ekisookera ddala tuga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakozesaako ku Tawraat nga waali. N'olwekitibwa Allah n'akyogera mu Qur'an aga nti kul faatu bitawraat, bagambe muleete Tawraati fatluha, mugitusomere omubanga mwogera mazima. Kati lumu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abayudaaya bajja gyali ne bamugamba tuyina eyayenze twagala omutuuseeko haddi ye yaki. Nabbi n'abaga nti billahi alaykum ala tajiduuna ayata rajimi fi kitabikum. Bayudaaya mmwe temuyina aya yakuba mayinja mu kitabo kyammwe. Nabbi n'atumya Tawraat. Bw'atumya Tawraat waliwo omusajja omu baali bamuyita Abdullahi ibn Salam. Ne basoma Tawraat, bwe batuuka basanga aya y'okuba amayinja nga mweri omusajja agiteekako ekibatu ng'enkola y'Abaganda baffe abo nga bugimanyi. Bazibira nnyo amaki, bw'agiteekako ekibatu. Abdullahi ibn Salam omu ku bakugu mu Tawraat laga nti ya Rasulallah innahu kad wadaa kaffahu ala ayati rajim. Omusajja atadde ekibatu kye ku aya y'okuba amayinja mu Tawraat.
weyamala okujjawo ekibatu fa idha fihi ayatu rajmi nga waliwo aya yokuba amaki amayinja eyo tawrati bagisoma nga ne nabbi muhammadi waali sallallahu alaihi wasallam kati eyo obujulizi obwo bulaga nti teriyo kitugaana kujjayo mu tawrati kanyiriri newankubadde nga tetukkiriza nti eriwo yentuufu tukkiriza nti bagyongeramu era teriyo kitugaana kugyesembesa eri oyo kuba oyo kyategeera wajadiluhum billati hiya ahsan kyova olaba ali yaga nti hadithu nnasa ma yafahamun abantu mwogere nabo ebyo bye basobola okutegeera bebategeera aturiduna an yukadhibu llaha wa rasulah bwe mutayogere mu lulimi lwe bategeera na bintu bye bategeera bajja kulimbisa allah nani nomubaka wa allah akati okusinzira ku bujulizi obwo teriyo kigaana muntu kukozesa enjiri awetagisiza enjiri tawrati awetagisiza ki tawrati waliwo hadith abasiraamu mu batusookawo abamu bajekwasa n'abaliwo olwaleero nti oli takkirizibwa kullu kutunula mu tawrati yadde mu njiri newaali tewali bwetaavu Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu yajja n'empapula za tawrati ngazisoma فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا عمر ما هذا يا عمر نبينا قام محمد صلى الله عليه وسلم وكنت بشيء بيسمع عمر فقال عمر أوراق من التوراة يا رسول الله مبابروك ذمتي التوراة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقها يا عمر ألقها يا عمر نبينا قلت عمر سورة عمر لو كان أخي موسى أباكم مقانا وانجي موسى حاضرا غوالي ما وسعه إلا أن يتبعني تياري كوزيوتي انتو چنو كجاكو قبيرانزي محمد صلى الله عليه وسلم تتجيزا چي بقانا وانجي nti wali tewali obwetaavu eri Umaru kutunula mu Tawrat naye obwetaavu obwalabika nabbi yalabwako nga batunula mu bitabo ebyo kubanga yali abasaba obujulizi ne Allah waffe yatugamba nti kul faatu bitawrati fatluha in kuntum sadiqin. Seko nabuuza okweyesa empale zambi okweyesa empale zambi naam zambi lwaki zambi omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuviira ddala mu bitabo byonna byomanyi bya sunna yakyogerako nti zambi sinze mbyogera abyogera yani ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ya Abu Sa'id al-Khudri yagamba nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalathun abantu bamitekemeka la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah Allah tagenda kwogera nabo ku lunaku lwaki wala yuzakkihi wala yanzuru ilayhim tagenda kubatunulira wala yuzakkihim yaddubatukuza walahum adhabun alim Allah agenda kubatusaka ebonezi bikola ki ebiruma. Abu Sa'id yewunya nnyo namugati khabu wa khasiru ya Rasulallah bawebuuse baviiriddemu awo man hum ya Rasulallah bebaliwo mbaka wa Allah faqala alayhi الصلاة والسلام نبي محمد ناغamba alayhi الصلاة والسلام almusbil asooka bamuyita asussa olugwero obukongovu nagati walmannan almannan ye muntu waki ow'olugambo muntu atambuza oluki okutabula abasiraamu ku kitundu oba abantu ku kitundu omusajja asobola okutabula abantu ekitundu kyonna naye nga byazimbiddeko bulimba nagati walmunfiqu silatahu bihalfin kadhibin oba bihalfin kadhibin n'omuntu agenda atunda ebintu bye nga bw'alayirirako okulayira okw'obulimba kitegeeza ki nabbi yakuutira abantu ba umma okubeera nga engoye zaabwe tezikola ki tezikweya. Barakallahu fikum. Shekhu nabuuza nti nsobola okukozesa wudu gye nfunye nga enniya yayo ya kusoma Qur'ani nengikozesa okusaala? Nsobola okukozesa enniya eyawuzu gye nafunye okusaala okusoma Qur'ani ate nengikozesa kusaala. Lil ulama qawlani abawali mbalina ebigambo bimeka bibiri. Qawlu esooka
baga nti eyafunye wuzu ya Qur'ani ekituufu ye yali komi kuki oba ogenda okusaala walifunye ki wuzu ndala. Lwaki? Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama al a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Qawlu eyokubiri egamba nti niya omuntu bwafuna wuzu yonna oba agifunyirwa kusoma Qur'ani oba agifunyirwa essala webe musanze asale buki. Eyo qawlu yange nze ngamba nti wuzu gyofunyirwa Qur'ani emala naki n'essala. Lwaki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku ssala yaga nti la yaqbalu llahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Yaga nti Allah takkiriza ssala y'omu mummwe amala kufuna kizuusi n'alyoka agaana okugikkiriza. Ne bw'abeera ne wuzu teri kimugaana Allah kukkiriza ssala yo, agikkiriza bulungi. So omuntu eyafunye wuzu oba ogifunye lwaki, ebbanga lyomala ng'ogikola ki? Ng'ogina essala yo ntuufu. Wallahu ta'ala. Shekhu nabuuza nti esswala ya witiri tusobola gisala tutya? Tusobola ogisala omulundi gumu 3 oba 2 then neemu? Then nabuuza ekibuuzo ekirala nti esswala eza bulijjo osobola otya okuzifunza katugeze oli mu lugendo? Essala ya witiri tuzisaala tutya? Omuntu asobola okusaala emu witiri, osobola okusaala 3 omulundi gumu, oba osobola okusaala 2 n'osaala emu, osobola okusaala 4 n'oyongerako emu, osobola okusaala amakumi zibeera mmeka 5. Era bakibalanga bakadde baffe wetwasaalanga tarawih, waliwo akatabu ke twasomanga, inna allaha yuhibbu alwitr, Allah yagala nnyo ki? Netandiko zibala au bi wahidati au bi thalathati au bi sabati au bi tisati au bi 11. Witiri ziva kwemu nezituuka paka 10 n'emmeka 11. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalabwangako zino witiri ezisembayo ng'azisaala oluusi ng'azigatta, oluusi ng'asaala 2 n'ayongerako ki? N'asaala n'emu. Byonna bituufu. Wallahu ta'ala alam. Abuuza kyokubiri kibadde kyaki mu lugendo oba okufunza essala z'olugendo tuzifunza tutya? Allah agamba mu Qur'ani, fa idha darabitum fil ardi, omumwe bwagendanga mu lugendo ofunanga safaari yonna, falaysa alaykum junahu, temuyina buzibu bwonna, an taqusuru min as-salati. Suratu Nisa. Okusala kuki? Ku ssala. Mama waffe Aisha radiyallahu ta'ala anha yaga nti essala aslu yazo Allah yazissa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ngazira kameka fa uthbita fi safari, ku lugendo Allah nazinyweza, wazida fil hadari, ate tubeera nga tetuli mu ngendo nitwongerako zino emmeka 2. Kiba kitegeeza nti essala bw'oba tuli mu lugendo ekituufu tusaala mmeka okujjako essala ya magaribi, eyo yo neya subuhi zo zasigalayo nga bwe zikola ki? Nga bwe ziri. Wallahu ta'ala alam. So kufunza ku ssala, essala ya dhuhuri, essala ya asiri n'essala ya isha, obusiraamu bwakukkiriza ng'oli mu lugendo okusaala 2. Olugendo lwenkana ki? Olugendo ma yaarifuhu urfan safara, abantu bye bamanyi mu urufu yaabwe nti lugendo. Bwebanga tukimanyi okuva wano paka Masaka lugendo, kikkakatako okusala ki? Sala. Okuva wano paka Iganga lugendo, kikkakatako okusala kuki? Ku sala. Barakallahu fikum. Shekho nabuuza nti nzikirizibwa okuyisa emikono mu feesi nga mmaze dduwa? Tukkirizibwa okuyisa emikono mu feesi nga tumaze dduwa. Kuliko hadithi eri mu musnad gwa Imaamu Ahmad ne mu sunan Abi Daawud gega nti nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam
kana idha nsarafa min duaihi bwe yavanga mu dduwa ze jamaa baina kaffaihi yagattanga wakati w'ebibatu bye wamasaha bihima wajhahu nasiga ki ekyewuunyisa hadithi nafu nnyo ekyewuunyisa hadithi ki akati ffe abamanye ebizibu bya okukolera ku hadithi ennafu twewala okubeera ntukolera ku ebyo netugamba ekisingako obulungi butagiyisa muki mu maaso. Ekyokubiri abantu ba madhahabu ga Imamu Ahmad bo balaba nti okukolera ku hadithi ennafu kisingako omuntu okukozesa ebigambo byabaki era bo mu madhahabu ga Imamu Ahmad baatha banyweza ekigambo ekyo ng'omuntu wamala okusaala okusoma edduwa yonna akwata ebibatu n'ayisaako muki mu maaso alhamdulillahi rabbil alamin. Era ekyo ekigambo kyabwe abali mu madhahabu ga Imamu Ahmad wallahu ta'ala alam. Sheikh onabuuza nti nsobola ntya okuzza obupya shahada yange? Okuzza obujja shahada yona la ilaha illallah itiza nnyo gamba ki la ilaha illallah jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Abagala okuzza obujja obukkiriza bwamwe muyitirize nnyo ekigambo ki kyovola bannabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwadhikaali z'okumakya tukireeta emirundi 10 kiri mu sunna. Oli bwamala subuhi omaze okuleeta astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Mu bulaadi obuddakaawo obungi nabbi bweyigiriza mulimu ekigambo ekiga nti la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ekyo kireeta emirundi 10 ku makya n'akawungeezi ng'omaze essala ya asiri nakyo kireeta emirundi emeka 10. Barakallahu fikum. Ebirala ebizza shahada kwewala mazambi ga kopolo wewala amazambi gaki wewala okugatta kwani twewaza abasiraamu okugatta kwa Allah. Teriyo zambi lizikiriza muntu byabakoze byonna nga Allah tatunuulira obaani kabeere nabbi okujjako ng'asaza mu byayina ebbanga lyamala nga agatta kwani walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablikum twakussaako Muhammad obubaka n'abakusookawo sallallahu alayhi wasallam la in ashrakta oba kugattako Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam la yahbatanna amaluk emirimu gyo Allah yali gisazizaamu. Gwagambye ebyo khairu khalqi llahi kullihim yasinga ebitonde bya Allah obulungi naye amuga nti abakugatta kwani yali sazizaamu buli konna ke yalikoze nabbi Muhammad. So bw'obanga oyagala okunyweza shahada yo sala amagezi gonna weewalire ddala okugatta kwani n'amazambi amanene ng'obunnanfuusi ng'obukaafu obunene tubyewale. Barakallahu fik. Sheikh onabuuza nti kiramulwa kitya omukyala okufukaamirira bbaawe? Kiramulwa kitya omukyala okufukaamirira bbaawe? Yongerako n'omwana okufukaamirira ani muzadde we. Yongerako n'oluusi okubeera nti abantu abakulu ab'ebitiibwa bafukaamirirwa ayinza okuba si kitaawo. Ekyo kimanyikiddwa ng'okuva edda nedda nga ne nabbi Muhammad waali kyamumpisa. Bw'olaba omuntu nga mukulu ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo obujulizi nga yali afukamiriddwako. Era Umar ibn al-Khattabi lumu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali bamusaba ebibuuzo ebitalina makulu. Umar agenda okulaba ku feesi y'omubaka Muhammad nga kuzzeeko okukola ki? Okunyiiga. Najja n'afukamira mu maaso ga nabbi fajatha. Jatha bimaana jalasa ala rukubatayhi, yafukamira nga ataddewo ki? Yatuulira ku maviivi ge. Si kwe bayita okufukamira okwo. Waqala radina billahi rabba, twakkiriza nti Allah ye mulezi waffe, wabi al islaami diina, twakkiriza obusiraamu mubaka wa Allah mu ngeri ey'omuwooyawooya n'okumuzza n'okumugumya
n'agamba nti wa bimuhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiya, twamukkiriza nti mbaka wa Allah era twamukkiriza nga nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi wani wa Allah. So bwekubanga okufukamira tutegeezaamu ihtiraman, kuwa kitiibwa muntu, hadha la basa bihi, tekirina buki. ne bwekibanga kitegeezaamu ibada, kusinza, ng'oli gwafukamirira amukola ki, amusinza, ekyo kiri manhiyu anhu, kibeera kiziyizibwa. Lwaki? mulimu okugatta kwani? Ku Allah. Barakallahu fi. Onaabuuza nti sheekhe, nzikirizibwa okuwanika emikono mu khutuba nga seeka nsabira oba nga asaba? Tukitegeere nti asulu y'edduwa raf'u lyadaini, asulu y'okusaba kuwanika ki? Mikono. Era ekyo kyekyamanyika okuva munzu lqidam, ne bwe yali nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tannaba kujja. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma agamba Musa ayina edduwa ze yasaba mu suratu Yunus, bw'oba ozeetegereza ng'asabira Firawuna ebizibu byabatuusangako Abayisirayiri. Allah Firawuna wamuwa emaali n'omuwa n'ebitiibwa, abonyebonye abantu bo mu nsi. Ayi Allah, tukusaba omukwateko n'emaali yo gikwateko. Abdullah ibn Abbas yagamba kana Musa yad'u wa Haruna yu'min, Musa yalinga asaba nga Haruna bwagamba amin amin. Kitegeeza ki? Nti aslu yedduwa kuminyisa ekyokubiri na kuwanika ki? Kuwanika mikono. Wabula bwe tutuuka mu jjuma waliwo sunna ezeerabirwa nga zeetaaga abasiraamu bazikole. Sunna esookera ddala, imaamu bw'aba asaba edduwa ku kituuti takkirizibwa kuwanika ki? Wabula awanisa, asabisa luki? Lunwe. Bwe batyo basahaba bwe babawula munnaabwe Bishiri, ye bwe yasabanga nga awanika miki? Mikono. Ne bamugamba nti gayyarta wa baddalta, okyusizza Bishiri, yali mubatabiin, okyusizza. Lakad kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yakfihi al-ishara bil usbu, bwe yasabanga kuki? Ku khutuba yasabisanga lunwe luno. Waliwo ebifo nga tusabisa lunwe nga kinga khutuba, ebifo ebimu nga tusabisa lunwe gye bayita tahiyatu. Era omuntu abeera mu tahiyatu tokkirizibwa kusabisa mikono. Nabbi yasabisanga luki? Era bagamba nti wakaana yushiru bisababa, yalinga alaza n'olunwe luno. Era waliwo obujulizi obulala nga bungi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba yaga nti yad'u biha, yalinga alusabisa olunwe luno nga lwasabisa lweyambisa okusabisa. Akati abeera ku khutuba tusonga na luki? Na lunwe. Nabwe kiti abantu ababeerawo wansi, ekyali badde ekituufu basahaba okusinziira mu bujulizi bwe baleeta, bagamba nti ekyali badde ekituufu kuminyisa buminyisa, so si kuwanika ki? Mikono. Ye sunna yaawo mu bantu abali mu khutuba. So oli bw'abanga wanisa emikono aba ali ku asulu yaki? Asulu y'edduwa. Wabula bw'aba tagiwanise fakad asaba sunna, aba ali ku ki? Aba ali ku sunna yennyini entuufu. Barakallahu fikum. Tegeezeddwako nti obudde buwedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka anzijukizza n'aŋŋamba nti bwe tubeera mu ddalasa zino mu mulyango gwa addaalu ila alkhairi kafaa'ilihi, omuntu alagirira obulungi Allah amuwa empeera nga eyo yaba akoze obuki? Obulungi. Nyenje wano Kazinga waliwo eddalasa insha Allah nkya. Tusuubira abasiraamu abali mu ddalasa eno nammwe ogenda okwetabako muki? Mu ddalasa eyo mwongere okusoma insha Allahu ta'ala. Barakallahu fikum. Neebaza abateesiteesi, neebaza bakadde baffe aba media. Seeka agamba nti temwebazibwawazibwa nnyo. Seeka Zubadu agamba nti aba media tebatera kubeebaza abazanyi, naye nange mbeebaza. Saba Allah abasiime, mukola omulimu gwa ttendo, mutambuza messaging evudde wani? Wa Allah.
mutambuza message ngevudde wa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nebaza seeka wetwale asazeewo okusharrafu omukolo guno. Nebaza abasiraamu mwenna abasobodde okujja mu dalasi eno. Nebaza abakyala bajjumbira nnyo duruusi. Mbebaza abakyala mmwe, nsaba Allah abakuumire ku nkola eyo. Ngera bwe ntwala omukisa guno okubajjukiza nti ennaku ze tuyingiramu olwaleero 10 erisembayo litegeeza kukola bino wammanga nga hadithi ya Aisha bweri ne hadithi ya Ali ibn Abi Talib eri mu Sunan Tirmidhi ya Aisha eri mu Bukhari yagamba tikana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir 10 erisembayo bwe lyakola ki bwe lyatukanga shadda mi'zara yesibanga ne yenyweza ekyokubiri wa aikadha wa ahya laylahu nabbi sallallahu alayhi wasallam naddira ekiro kye n'akiramusa wa aikadha ahlahu nazukusa n'abantu be basobole okubeera nga bakola ibaada ez'enjawulo oba wa aikadha nisaahu n'abakyala be n'abakola ki n'abazukusa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mbakuutire 10 lino obutalizanyiramu mulimu Lailatul Qadri gwe litandikirewo okubeera ng'obeerayo ne obeerayo eddakiika 5 ne obeerayo essaawa emu ne obeerawo essaawa 3 ya mugaso nnyo singa Lailatul Qadri ekusanga khairun min alfi shahr esinga ebiro ki 1000. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.